Hello, everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Je baliko basebo ne banyabo jona je mtusaka engalo. Nze nalongo nalubale nga nsinzidwa no ku lusozi Kiwamirembe bugaba sesenze mbala musako encha ya lero. Ene waffe budde bukyali ku makya kasana kaka kalungi kazibu. Era bwentyo mbebaza okwekumira ku mukutu. Mwe bali ku subscribinga, mwe bali ku sharinga, mwe bali ku likinga. Mwe bali byonna contributions, financial contributions, ebiteeso ebyenjawulo ku nsonga ez'enjawulo, discussions ez'enjawulo, mwe bali nnyo, mwe bali ddala. Abatali bulungi tubasaasira, abali mu bulumi tubasaasira, omutonzi abasaasire. Era nammwe abali obulungi tubeebalizaako mpozi n'okusaba ti obulungi obwo buwangaale nga bweyongerako buli kiseera weewaawo. Olwaleero njagadde tutunuulire ensonga y'okuganga. Okuganga kye ki? Okuganga kubanga kunyweza bya kwerinda. Prevention kubanga kwegema. Kubanga kweteekako bukuumi. Embeera emu gy'oba toyagadde ereme kutuukako. Tukuyita kweganga. Kugenda mu ddwaliro ne bakuba empisa ekugema okuba kuyita kweganga. Era okweganga tukikozesa nnyo mu bulamu obwa bulijjo. Kobe nga oli mu lubaale, kobe nga toli mu lubaale. Kubanga mu nsi muno mulimu ebintu bingi ebitambula, omuli ebyaffe n'ebitali byaffe binakyeyitize. Ebitusinkana olw'okuba tuli awo mitwe mikalu, ne bitwambalira era ne bitufuukira ekirala. Kale kiba kirungi nnyo ne weeganga. Ne weegangako. Osobola okweganga gwe ng'omuntu. Osobola okuganga amaka go, osobola okuganga omulimu gwo, osobola okuganga abaana bo, kubanga abaana baffe abo eyo ku masomero gye balaga basinkana abantu bangi ab'enjawulo. Oluusi b'abaana bannaabwe naye munnaye nga bava mu famire ziri enzibu ezaalagirwa, era batuuka eyo ne basala abaana baffe ebitambo n'ebintu eby'enjawulo, ne beeyambisa omukisa ogw'okuba nti abaana bali bokka na bokka, ne beekola munnange ebintu ng'ebyo. Bazadde bangi ekyo kintu temukifuddeeko, naye munnange mwali badde mukifaako. Genda okulaba omwana eyali asoma obulungi, ng'omwana agenda addirira so nga bambi banne bamukkakanako ne babaako bye bamutuusaako ebitaali birungi olw'okuba ggwe maama oba ggwe taata walagajjala omwana n'omuweereza nga mutwe mukalu taliiko bukuumi bwonna. Tuganga abantu mu ngeri ez'enjawulo era tusobola okweganga mu ngeri ez'enjawulo. Twatunula ne tulaba engeri gy'oyinza okwegangamu. Katugeze ng'obadde ogenda kulima bijja byewammwe. Ne tugamba nti mu ngeri eyo ofuna omwetango, n'ofuna emmwanyi n'obutika obubaala, n'ogaayako era n'oyogera n'ogamba nti guno omwetango omugwagwa yeetangirira mugezi nange mbeetangiridde, awamu n'amalogo gonna agaateekebwa ku kiggya ky'ewaffe n'emizimu emibi obutatambula nange. Nzija kulima bijja era kyokka kye njagala, saagala kuvaayo na bizibu. Owulidde ekyo ne tukiraba nga kuba kiba kika kya kweganga lwakuba nti kibeera temporal era and specific. Ekyo kibeera temporal and specific. Naye nga waliwo ennegganga za mirundi mingi nnyo 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 era nga buli omu ayina enkola ze bw'akolamu. Olwaleero kye njagadde tutunuulire zeezo ezitandikirwako ezisobola okuyamba omuntu okusimattuka embeera. Eriyo abagamba nti naalongo nze munnange nalubaale nze. Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Mbalamusaako bassebo ne bannyabo, nze naalongo nalubaale nsinzira ku lusozi Kiwamirembe ebugaba ssese. Gyebale gyonna gye mutuusaako engalo. Mwebale kwekumira ku mukutu, mwebale ku subscribinga, ku sharinga, ku likinga. Mwebale nnyo.